Tabe. Katonda affe omulungi gwe mwogezi omukulu, jangu oyogere gye tuli, jangu tukuyigeko, jangu otutereeze ku Yesu Kristo Mukama waffe. Bayibuli erimu ebyewuunyisa ebiwerako. Ekimu ku byewuunyisa yo etulaga Katonda mu ngeri etegeerekeko obulungi era mu ngeri gye twandyagadde. Singa ofunye omukisa okusomako ku madiini, ku ddiini ez'enjawulo, wandirabye Katonda ono nga Katonda atiisa, Katonda abwatuka, Katonda mukambwe nnyo, Katonda ayagalagala nnyo omusaayi, Katonda wa ssaddaaka. Waliwo n'ennaku abamu ze bakuza ne basaddaaka, era nga Katonda bw'otosaddaaka Katonda tajja kusanyuka. Katonda ow'ekika ekyo ow'omusaayi, omuluvu ow'omusaayi, Katonda atiisa. Eriyo engeri nnyingi, naye obukristaayo bwatuyamba nga bukozesa ekitabo kino Bayibuli, kyo kye twayogeddeko nti abanaagenda mu ggulu balina okwekwatira ddala ekitabo bakise batya? Bayibuli yonna ate yokka. Nti Katonda bw'aliba asala omusango tagenda kuleeta kitabo kirala kyonna, tewaliwo nteekateeka ndala waakebera. Katonda bw'aliba akola ebintu bye ng'akola ku lunaku olusemberayo ddala, olunaku olw'omusango, Katonda yatubuulirira ddala ebintu bye bw'aliba abikola ti ajja kubikola ng'asinziira mu kigambo kya Katonda. Nolwekyo bassebo ne bannyabo mu kaseera kano kyenva njagala tukyukire ekigambo kya Katonda tulabe ku Katonda ono. Mu kitabo kye tusomye lubereberye, Nsumba atusomedde essula 3, wenjagadde tusimbule olunaku lwa leero. Waliwo ebyewuunyisa ku Katonda bye njagala oyige ng'osinziira awo w'oli. Agambye mu ssula 8, naye nnyinza okuvaako wagguluko. Bino byaliwo nga Adamu ne Kaawa nga bakoze Katonda kye yabagaana. Olunyiro lw'omukaaga, omukazi bwe yalaba omuti mulungi nga mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga kibala kyako, n'alya era n'awa ne bba ye musajja we, ne balya. Waliwo abantu abayogeza Bayibuli ne batagikkiriza kwogera. Bayibuli gireke ekole ki? Eyogere. Yo nga yeeyogera, leka kuleeta birowoozo byo kubiyingiza mu Bayibuli. Kaakati ate naawe oba weefudde Katonda akatono. Mpulirayo abagamba nti Adamu ne Kaawa tebaalya ku kibala ekyo, baalya kirala. Weebale nnyo okukolayo Bayibuli yo. Ffe ekyaffe kigambye yalya ku kiki? Ku kibala, fruit, era n'atwalira bba, ne bba n'alya. Onyola 7, bombiriri bwe baamala okulya, amaaso gaabe bombi ne gazibuka, ne bategeera nga bali buweereere. Bwe baategeera nga bali buweereere, baategeera batya? Njagala naawe otunulire kati naawe bekifaananyi. Omuntu yenna ategeera ebintu bino, njagala ofuna imagination kati. Nga tufunye ekisiraani engoye zaffe ne zivaako. Njagala naawe okufuna ekifaananyi
netumala tufuna ekisiraani tugenda okutunula nga buli muntu ali buweerere. Bameka abasigalawo wano mu kyaki? Naye na taata wange yaleetanga bupazo ng'atubuuza obubuuzo obupazo ng'agamba, Kajoba, singa enkofu zibadde 3 ku muti nemba n'emmundu nenkubako emu nengiteba kusigalako mmeka? Ekyo nga nkitta mangu, kusigalako 2 kubanga nali nasomako nti 3 bw'otoolako emu wasigala meka? 2. Nga taata aseka ng'agamba tekusigala konza ate kutya banga olukubako emu ziri zikaawonawo nezikola zitya nezidduka. Kakati nekibuuzo wano wekijjira, singa engoye tufuna ekisiraani, taata ne maama mmwe abali ku TV eyo mutuddeawo mwabali, singa tufuna ekisiraani engoye zammwe ne zivaako wasigalawo bameka? Nammwe mwandikinyonyose. Kati Adamu ne Kaawa, Adamu lwasooka okulaba ku Kaawa mu ngeri eyo, oba yalaba ki ekyamukanga? Ne Kaawa ne yeekanga. Enteekateeka eri nakyo, eriyo ebintu ebimu ebitalina puroguramu, ebitalina ku agenda, nti singa engoye zigwa nkola kino. Ansa gye tufuna bonna ne bakola batya? Ne badduka. Ono yagenda oba mu mupapaali, ono n'agenda mu mutuba. Naye Bayibuli ne bafuna ebikoola ebigazi. Naye gw'oteebereza baabikkawa? Ndowooza waliwo awantu ng'okuva ku lubuleberye wakwegendereza. Nteebereza buteebereza. Kuba sirowooza nti baasiba ku mimwa, era saagala kulowooza nti ebikoola baabiteeka ku bigere. Nteebereza buteebereza ekyo kuba tekiri written here. Niyo kola imagination. Baabikkawa? Ekyo nkikulekedde naawe ssebo, gye sijja kubeera mulungi omu. Kaakati ate buli lwe tubeera obuweerere, ensonyi zizze, ofunye woobikka, naye embeera tetumanyi oba ekitundu ekyo kyali kya mpewo, nga mpewo ebayingira. Naye kaakati buli muntu azze ebbali, naye bwe bazze ebbali n'obusungu butandise okukwata, naye waliwo gwe bukwata ennyo. Nirabayo gwe bukwata ennyo. Adamu ye ndabanga ate gwe bukutte ennyo lwa nsonga Adamu tayogerangako na musota. Era Bayibuli egamba nti Adamu teyalimbibwa. Omukazi yakola ki? Yalimbibwa. Adamu ye musajja wattu yalowooza nti omukazi bw'anfiira kaawo. Ye Adamu yatunulira Kaawa ng'alaba omulambo ogutambula, n'amugamba nti mukazi wattu olidde. Olidde. N'amugamba daddi tekitta. Manyi abakazi baava dda nga daddisa. Daddi tekitta, okumanya tekitta nakiriiridde eri wakati mu lusuku. Ondaba? Awaliwo omuwandiisi ate agamba mbw ate agenda okumulaba nga ati bambi ate okufata fudde naye ate n'okulabika ate yongedde okulabika obulungi. Kyavaaga nti ono omukazi bw'amala nfaako, kyava naye atoola n'alya. Naye kati ekizibu bwe kijja akyejjusa. Nga bali mu mbeera eyo ey'okujooga eri gye twali nabagamba, Adamu ne Kaawa kino kye baakola kwali kujooga, kwali kutyoboola, kwali kuyisaamu maaso Katonda eyabasimbira olusuku n'abawa ebintu byonna n'abagaanayo ekintu kitya kimu. Okunonooza ebitali byabwe byali byaki? Kiki? Singa gwe kyabadde gwe nga gwe wakikola omuntu n'omuwa byonna ate n'alumba na kino, fedda ng'ofuna n'ekibooko okutula mu ntebe ya taata, ebeeraawo ne bwatabaawo. Obujoozi buno kankubuuze gwe mwami gwe alabira eyo nampuliriza, bwe bakujooga okola ki? Buli lwofuna okujooga okw'amaanyi okola ki? Bwodda awakaawo mu ssaawa eteri ntuufu yakudda. Manyi waliwo taata lwe bakomawo mu ssaawa eteri ntuufu, maama n'akomawo bw'obadde tomusuubirira, n'osanga ekikolwa eky'obujoozi okola ki? Nalaba omusajja ku TV ng'agamba omusajja munene mugati omukazi mukwadde.
komwagaddeko mugize ki mukuwadde wabwerere naye nga singa batulesinze ono naye bayagalako tebamanyiddwa na muwendo. Omuntu bwasunguwala akola ki? Ekyo nkikulekedde jjukirako nawe kyewakola ng'onyiiza. Naye byensoma mu bayibuli yange nga bano beekwese Mukama Katonda, bassebo Katonda gwe tusinza atwagala nnyo mu kikubira amiina. Waliwo eyagamba ekigambo nti kiba kikyamugamba nti Katonda alina okwagala. Naye dda sebo bayibuli si kyeyogera. Katukisome mu Yokaana ekisooka. Wali we tusoma naye tukasomeko neeno naye wonna waffe. Yokaana ekisooka agamba 4:8 ye bw'aba ayogera agamba atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kukola ki? Ye Katonda yennyini ye kukola ki? Ye kwagala. Okimanyi tifu okwagala tugeegenya kugeegenye, tuyigirira kuyigirira nakati omukazi mwagali weeyiye omusajja mwagali gwekyo kigino walingi gye bali eyo bebatukubirira obukubirizi beerayo mwagale. Naye Katonda ye kiki? Kwagala. Ye yennyini kwagala. Tumukubira amiina ffenna ng'ensi eno. Sajja omu ate yawandiika ekintu ekikanga ekyokusaagirira. Yawandiika akantu akampapi. Manyi eriyo abantu abawandika bu catchwords n'owalirizibwa okusoma atiko ye. Yagenda n'ateeka atiko n'agamba nti ekintu ekisinga Katonda amaanyi. Fabaga sajja bannaddiini nenkakwata mangu. Naye bwe yawunzika ate naseka musesi mbwe ekimusinga amaanyi kwagala. Dwaki? Ndi kubanga bwe yayagala ensi bwa ate mu kuwaayo yawaayo mwana we. Ekitegeeza okwagala Katonda kumusika nnyo, ayagala nnyo. Bayibuli yetugirayo omusingi ogw'okwagala. Kakati wuliriza okwagala okusukkiridde. Katonda bwe baalya ku kibala ng'alaba, yali alaba, yawulira bye baayogera. Tekikumala okuggyako waya, okuvaako waya. Lumu nagamba omusajja omu ne mugamba gundi, yajja n'angamba owange nina obuzibu, waliwo omusajja ayagala mukazi wange naye bambuulidde essaawa gye basisinkana nja genda mukwate. Ne mugamba tebakwata mukazi, ojja kufiira bwerere, ojja kutta omuntu. Wabula kyoba okola ddayo omugambe nti banga nti oyagala bakidde awo, mubeera nawali. Ajja kwegaana kyekituufu naye kijja kuseevinga obutamutta. Ate bw'anaaba amagezi tajja kukiddira, ajja kumanya okimanyi. Ng'amanya nti bino byakisumba byakusaaga, ng'akola strategy, ng'akimanya, ng'amanya wantu. Taata bye yawulira ngambye eki bw'ogattako bye yalaba yanona mbazzi. Era Katonda okusaasira kwe kwalina okungi. Omanyi obusungu naffe bakuba akapiira bw'oba onooteba goolo totawaana kuteeka ali mupiira mu penaliti ate gwe n'ova mayiro nnene. Kubanga abamu nalabako yava mayiro ennene waatukira ku mupiira ng'agudde. Ndowooza mwamulabako oyo. Kaakati ono obusungu bye yawulira ne bye yalaba kyeyava akwata embazzi n'alyoka agololera nnyo. Naye ng'ate bali mu bitooke. Embazzi egenda okudda ekiro ne wabaayo ekigiwamba. Bwe kigiwamba bano ne baga ne bamalamu. Ebigambo byawulira ne bye yalaba bimumala okutta omuntu.
naye Katonda alinamu kintu muli kye bayita kwagala. Bwe yawulira Adamu ne Kaawa bye bayogera nga n'ekigambo kigamba okufa temulifa, naye Katonda yabalimba siyaasa. Yamanya nti bwe mulyako mulifaanana nga ki? Nga ye. Katonda ng'akola ki? Adamu ne Kaawa bakubaganya ebirowoozo, amugamba olidde? Ti amazima ga Katonda mu ggulu ndidde. Naye ddadi tekirina mutawaana. Naye ddala Eva wange ogenze? N'amanya nti ebintu biri mu balansi kaakati. Bw'asigaza Katonda afiirwa Kaawa. Bw'abeera ku Kaawa afiirwa ani? Katonda. N'agamba mu mutima gwe munda Katonda agulaba, kabuleŋŋane Katonda mpandye. Naye Katonda mu kifo ky'okwekalakaasa abaaye Katonda mu kifo kyaki? Ky'okwekalakaasa. Naye babuulire, mu kifo ky'okwekalakaasa Katonda yennyini ye yasalawo n'avaayo mu ggulu lye n'ajja anoonya abamusobezza. Tugamba tutya? Okwagala okwo sikutegeera, ne bwe nkuteeka mu naabu yange tekutegeera. Katonda ye yavaayo n'ajja. Yandize kukola ki? Nze ngena lusine neewuunya Katonda ono. Nze singa mmanya nti akamotoka kano kajjudde bagenda kwenda, nnyinza okuyiiya ne kagiraki? Singa mmanya nti emmotoka eno y'abatemu, balinamu n'amajambiya n'ebisumulula emmotoka, ebisumuluzo byonna, balinamu embazzi, bwe bagenda bulijjo batuuka ate singa tebatuuka singa ebyo babikola. Naye Katonda n'asiriikirira, ne bayita ne mulwera, ne bavuga, ne balega, ate bwe bayisa ku sipiidi y'amaanyi. Katonda yakka wansi n'agenda eri abantu abayonoonye nga bamutyobodde. Bassebo ne bannyabo bwe batolitegeera kino ndi Katonda ayagala nnyo omwana w'omuntu, obulokozi bwe buli mu lusuubo. Kitegeero olwaleero ti Katonda akwagala nnyo. Era Katonda singa litakwagala nnyo kuggwe byokozeeko gwe kennyini by'omanyi, tolina buwandiise covid ono. Ye covid yeka ebyagala okutwala nga biyitirivu. Katonda akwagala nnyo. Katonda akwagala nnyo. Katonda afa abivaako ne betwakola. Waliwo Katonda lyagenda n'akola ekintu kye nange kyesobola kukola, era ddala nsigali kale kasi ye Katonda wa njawulo. Samusoni walolo yali mu bwenzi, ng'ali n'omukazi mu bwenzi, ng'ate Samusoni yazaalibwa muwonge eri Katonda. Naye mbw aba ali eyo, bano abasajja ne bamuzingiza ne baggala n'ekibuga geeti yonna. Katonda najja n'amuzuukusa. Halo, mumanyi ebibeerawo ng'ogenzi gye bayendedde abaali babaddeyo. Kati omusajja agudde ekikoowukoowu, Katonda tayagala bambi kife. Ekisajja kye n'amugamba wange bazingiza zuukuka. Katonda nga wanjawulo. Kale yandimuzuukusizza. Musajja ati bw'asituka bw'atuuka ku geeti, era Katonda y'omu n'amuwa amaanyi n'agikuulawo. Katonda yalyoka n'aba Katonda. Katonda yagenda n'atuuka mu lusuku. Simanyi wadde lwali lulungi nnyo, njogera ku Katonda. Nange Kajoba waliwo ebifo bye ntuukamu ne ndabanga Bayibuli egamba nga beekwese
beekwesaani beekwese Katonda. Ate gwe beekwese abakola atya? Abalaba era abanoonya. Tukikubireko amiina bassebo ne bannyabo. Twagambye bassebo ne bannyabo ekyo kyekigendererwa kya Katonda anoonya. Kyava atuuka ku maka gaabwe we babeera nga beekwese n'ayita abaaye ajja atambula. Zino vaabu zikati nzizeemu zirize nabadde mbagamba. Katonda agenze avuddeyo n'atambula mu kitiibwa kye, ekitiibwa akirese eri. Atambula wa? Mu lusuku. Bayibuli bwegamba atambula muki? Mu lusuku. Ate n'okuyita akola atya? Ayita abeeno ate abayita naye abakola ki? Abalaba. Waffe twalina omusajja twali twamukoowa ng'ayita ate ne muyita batenaga nti gye muli koffe ate bayitabye tuba gye tuli. Kakati agamba Katonda yennyini asse anoonya, ayita, ayogera, okwagala kufuga, ayagala abantu bano baveeyo. Katonda ayagala bambi bali bwereere, ayagala ekitiibwa kyabwe. Aleluya. Bassebo gwe Katonda ayagala nnyo ekitiibwa kyo kiddewo. Katonda tayagala oswale, tayagala mpewo ekufuuwe. Eryo erinnya lye bakuyita ery'okujerega Katonda talikwagaliza. Obwo obulamu bwolimu obw'okudaaga, n'odaagira mu maka, n'odaagira abantu bayenze, abantu bonoonese, abantu banywedde ebiragalalagala nga bwe twayize wano, abantu banywedde enjaga. Katonda takikwagaliza. Waliwo omuntu omu yagamba nti nze era bwe ndirwala obulwadde gundi ngenda kwayi. Yagamba nti era abantu bagenda kuseka. Bagamba nti oyo bw'atandirwadde ensi yandibadde terwala. Ekyo gwe kyeweerowooleza Katonda si kyaliko. Katonda gwe tusinza asaasira. Ennaku ezo omuntu omu yankubidde essimu n'ayogera ebigambo eby'ennaku n'aŋŋamba Amusumba, kino jangu gwe oba okiyingiramu. Alina omulwadde gwajjanjaba. Tinaye ekyannumye mulwadde tumujjanjabye nga bwe tusobola. Naye bwatwabadde tusaba ne twajjawo omubuulizi. Omubuulizi n'amugamba nti Mukama afaayo. Mukama afaayo. Omulwadde yabadde takyasobola kuseka n'atulika n'aseka. N'aga nti afaayo kwani? Kunze? Kale tusabe. Oli yaŋŋamye kitegeeza ono n'amaanyi gamukoze gatya? Gamuwedde. Bassebo Katonda yasse yakka. Katonda zenga kamu mulembe mungi ng'agezaako okukerya abantu. Bw'abasanga ne bamunnyonnyola, ate ono yagize bw'ati, ate ono yagize bw'ati. Katonda kyasookerako kukuggyako nsonyi. Amiina. Katonda kyava abambaza. Bayibuli eraga yabambaza amaliba. Amaliba tegabeera ku miti. Ebeera kiki ekyo? Nsolo. Mwobunabbi agamba Katonda yali sitedde bwe yali ajja gye bali n'ensolo n'akola atya? Olaba Katonda omulungi? Wewe nabbi agamba n'abaleetera nabaga naawe kati okuddamu okwambala yambalako. Omanyi waliwo ekibi ekikutuukako nga kati tojja kutereerera ddala, naye okwambala yambalako musale. Njagala okutegeeza olunaku olwo Adamu ne Kaawa nabo singa bali tunyumiza mu ggulu, kino kyebaalaba tebakirabanga. Omwoyo bwe nabbi agamba olunaku lwe baasala endiga eyo ng'endiga terina kyezizza. Zibane neewuunya Katonda engeri gyanjagalamu. Weewuunye Katonda engeri gyakwagalamu. Abaakola ekikyamu baali Adamu n'ani? Ani yakifiiramu? Endiga. Ne bakwata endiga ne bagiteekako akambe nga bwebagira ki? Nga bwebakankana. Tombuuza mbirala byonna. Tosobola kujjako ddiba. Eddiba Bayibuli tetugaa nti yavaako automatically. Ne n'alyoka abambaza. Ebyaddirira mu bimanyi. Tusinza Katonda atayagala tuboneebone.
tusinza Katonda atayagala tuyite bwereere. Tusinza Katonda atayagala lumbolo olukuluma teyeegasse kuba kusekerera. Waliwo abantu abalina ebyabatuukako nga basonyiwala nga beekweka bava mu kkanisa. Ekibi buli lwe kijja gye tuli abantu beeyongera kweyongerayo. Gye bali abaayonoona abeeyongeddeyo, abeefumbiza, abazadde, abakoze ebirala. Ange ensi yategeera ekizibu kye mu kifo ky'okutereera ne yeeyongerayo ddala. Lumu abavubuka baali bali mu kabaala nga banywa mwenge ne wagendawo n'omunnaddiini omutuufu owammwe. Kati bwe tuba tuva mudde mu Sabbath school tumala ekyemisana edda nga tutambula ogenda okulaba ku bantu ne basalawo bagende balabe ku munnaabwe. Lwaki teyasabye? Manyi mu register yaffe tukebera lwaki bakiddawo teyasabye. Kati ekibi akakubo kayita ku bbaala ne bamulengera ng'atudde ku bbaala. Kyebava bakyama naye bakyama naye n'abalaba naye nga waabalabidde takyasobola kudduka. Kyava naye aguma kyaga mukadde muzze bano bampeereyo 2 nono muwe 2 nono bampeereyo nabo bazze bampeereyo. Omukadde n'ategeera ndi woowe kati ono olw'okubanga ayonoonye akwataganyizibwa. Ekiva mu kukwataganyizibwa kwonoonekera ki ddala. Katonda akaluubirirwa tasanyukira kwonooneka kwo. Katonda takukyawanga basebo ne banyabo. Nziramu gwe yeegalidde mu kayumbako ka TV oba ku leediyo ng'olaba mpolampola ensi yakukwatako. Waswala nnyo, wakola nnyo ebifu, wayenda nnyo, wazaala nnyo, waswala nnyo mu nsi muno. Njagala okwatulira Mukama akunoonya. Wakyaliwo essuubi. Wakyaliwo essuubi. Yalumba abantu nga Nebukadduneeza abadwangufu. Mukama n'abeesibako. Katonda gwe tusinza amanyi waakukwata n'akutereeza. Yamanya Nebukadduneeza tomukwata ng'ayimiridde, omukwata agalamidde. Bwe yeebaka n'amuloosa n'amuconfusinga awunzikira ku kituufu. Katonda ono anoonya abantu. Bw'aba abanoonya emirundi yeenoonyeza mu ngeri ze, atuma abantu be ne banoonya. Naye tuli twayiga ate bw'akutuma ggwe tomukola ki? Tomutenguwa. Era mmwe njagala obbasaasira mmwe bennyini abawulira obubaka buno. Katonda yakutuma twamuyizeeko nga kamanda yennyini, chief captain, omuduumizi ow'oku ntikko. Nabadde nsoma nensanga omuwandiisi gwe bayita Ben Franklin yagamba bw'ati: he who cannot obey cannot command. He who cannot obey cannot command. Nga tonnaba kuba muduumi amuduumi ate naye abeera muki? Muwulize. Toduumira. Era mu kkanisa tulina ebizibu, ne mu gavumenti ne mu nsi tulina abatuduumira ebintu bo bye batagondera. Naye Katonda wano atuyigiriza nti nze mbaduumidde go. Naye nga tetunnaba ffena kugenda, ye yasooka okugenda. Haleluya. Alaga nti kisoboka okukka, kisoboka okuva mu ofiisi nga managing director, honorable, olina ebintu bye babayita eyo, honorable, ani, his worship the mayor, ani byonna bye bakuyita. Kankutegeeze Katonda bwe yakugamba nti go, n'amanya nti ogenda kweyagalayagala, ti nze ndi mukulu wa siga, ti nze ndi mukulu wa kika, ti nze ndi munene nnyo, nze ndi naggagga mu kitundu, n'akulaga byomere. Nannyini nsi Kamala byonna ye yasooka okugenda.
n'agenda mu kifo gye bakoledde ekikyamu, nze nange gye sandigenze. Yagenda naye osanga abantu abanyirira abamasuuti ab'ebyambalo ebyebbeeyi bo lubeerera bawozago bamanyi olunyiri bwe luli balumanyi boogera lwogere. They have never participated, tebakikolanga nako. Sente zaabwe ze zibagenderayo. Katonda yali asobola okusindika malayika n'agenda mukwerera ebigambo bino. Go gwe yennyini omuduumizi nannyini magye ye yasooka okugenda, yasooka okuyita, yakkakkanya obuyinza bwe asobole okunona abantu. Njagala okubasaba mweneyo gye muli, kakkanya ebitiibwa byo ssebo mwami gwe gwe bayita chairman, oli erosi, oli mukulu waki, kababe nga bakulayira mu kakyo, ng'oli mukulu wa siga, oli mukulu wa kika. Bino byenjogera toli mukulu wa kika kya Katonda. Katonda naawe omukulu w'ekika kugambye go yita abaana babo ekika kyo bazzukulu bo bagambe tugende. Katonda ayagala kino. Gwe aweddemu amaanyi nga waswalaswala dda. That's an issue. Toyina nakyogamba nabana balaba kukute. Omuntu omu yayogera ekigambo ky'esaanyumirwa. Yagamba nti bagenda ne bakwata omubbi wali ku paaka naye nga n'abamukuba 95 ku abo babbi naye be batannakwata. Ekyo kituufutuufu mwakyo. Babbi abatanna bakola ki? Kukwatibwa. Kati otyaki okujja eri Katonda? Otyaki okujja eri Katonda? Bassebo, naffe nno njagala kubabuulira kino. Ono Katonda waffe yasalawo okukka wansi gobe sanze obuzibu mu bulamu buno. Wenna asanze okunyigirizibwa mu bulamu buno. Wenna asanze embeera mu bulamu buno. Njagala kusaba toggwamu maanyi, Mukama akyakwagala. Ensi eyinza okuba nga ekwogerera, eyinza okuba nga yakutuuma n'amannya, naye akyakwagala. Katonda ayagala abantu, tayagala bazikirire, tayagala beekweke, tayagala basubwe eggulu, abasaasira, abawa omukisa era abanoonya. Nabagambye ti omusajja yawandiika ekitabo, it is hard to be lost. Era bagenda okuzikirira, bagenda kukozesa amaanyi mangi balyoke bazikirire. Kuba Katonda alina amaanyi mangi gakoze okwetoloola oleme kuzikirira. Nziramu Katonda alina byakoze bingi. Omwoyo munabbi agamba nti Katonda oluusi anoonya embeera mwana akuyisa. Naga nti ono mutwala ntya mu ggulu nga takoonekako. N'amufunira embeera mwamuyisa, abamu bategeerera mu bulwadde. Alo? Abalala babasiba mu kkomera, ng'ali mu kkomera eyo obwongo bwe ne buba collected oba n'aliraana ne bamusiba n'omuntu amanyi amazima n'amuyigiriza amazima. Katonda wakiri ayinza okulaba omuvubuka ono mutwala ntya mu ggulu. N'amutwala n'ayiga okukwata ebifaananyi bya kamera. Ye n'ayiga bya kamera, ali mu bya kamera. Katonda ayagala amuteeke w'anaalabira nga byakwata ku luno si mbaga, akwata byamuwebwagira naye n'afunayo. Aleluya. Katonda atukukusa, tayagala tuzikirire. Tuyina abantu abagenda okulokolebwa olw'okubanga bakolagana naffe mu bitongole byaffe, mu institutions zaffe. Katonda akukusa n'akuteeka mu mbeera eyo. Katonda akola kyonna ekisoboka. Oluusi atunyigiriza. Nabategeeza wano Yakobo yamunyigiriza n'amukwata wa mubalagala. Yakobo agenda okuvaawo ng'akola atya? Ng'awenyera. Kankutegeeze Katonda okumanya atwagala. Ne baatusindikira bwe bagaana waliwo baatwala nga basindiikiriza. Nababuulidde wano ne mbagamba nti Katonda atuma abantu bonna ab'engeri ki zonna, abayagala okugenda ne bagenda, abategeera, abayivu. Waliwo munanga akubira esimu nti musumba ayogedde tutya, n'ogamba nti nno kasobamu akategeeramu akatono. Era asanyuse yonanga ni musumba, ogambe nti n'alimu akategeera akatono Katonda amukozesa. Ye ngambye nti
ye n'omulalulalu awo lwatuuka. Nali ndi wange ku lunaku, in fact lunaku lwali lwa Sande, katwasabye jjo musajja najje wange naye nga ffenna tumanyi kyakimemba naye nga alimu akaki akazoole bwe katyo yetakuba mayinja naye wakazoole wejenanga naye nga amanyi okusambula ku Sande ng'agenda abuuza wasabiddewa takoze roll call wasabiddewa sali musumba by then nanga Kajoba wasabidde leo je nasabidde kale kulikayo nange nasabidde gindi nanvaayo n'agenda ewa muliraanwa wange mu maaso mu ddembo ng'ojagenze mukebezi mu kkanisa gy'asinziza bwe njogera ku bukebezi otegedde kye ŋŋamba yamusanga ayoza engoye namuga temusula muti amwebale oyoza engoye ku Sande mutuufu oyoze kubanga eno si sabbiiti. Oli mutuufu n'atandika Martin Luther yava ku Martin Luther n'asomawo obunabbi bwonna obagula controversy nga nyimiridde awo. Nina obuyivu bwonna obusobola okukikola sikikoze. Omusajja waya tezikola naye annyonnyodde nti oli mutuufu era mugamba genda mu maaso yoleza ki ddala. Ffe ku sabbiiti tuva kawungeezi paka kawungeezi tetukola mulimu nagumu kubanga lunaku lwa Mukama. Bw'osoma mu lubereberye bw'osoma mu kuva bw'osoma mu ki n'amusomera wonna namuga ndi kandukwawulire kubanga tuli eri lwali lunaku lwa kuteekateeka nga sabbiiti eneebaayo enkya kakati tokiraba tuteekateeka ddi ku Good Friday sabbiiti ebeerawo ddi nkeera ku Saturday kati gw'oli mutuufu yoza. Yali abuulira oli nze nga nswala kuba saakikola. Katonda akozesa kyova olaba nti Katonda bw'anaakutuma n'ogaana. Nze namuwulira ng'agamba tajja kukozesa mayinja mutuufu. Yatumako omusajja bamuyita Yona yamugamba atya gende Nineve obagambe bwoti ne bwoti. Yona n'agamba sinagadedera n'abantu abo naye akinyonnyola luvannyuma Katonda ono muzibu oyinza obbasalira omusango nate n'abasonyiwa kati gwe n'oswalira obuki kangende Talusiisi. Sitole mugimanyi bw'aba agenda Talusiisi emuyaga kukola gutya abantu banoonya ekizibu bamutuukako akibabuulira akati mutawana kizibu ku kino nze guno omuyaga gubalanga ki okimanyi nti omwonoonyi abeerayo ng'akimanyi. Njogera naawe ndaba mpulira okimanyi nti bino byembuulira naawe obwonoonyi bw'obumanyi. Omuntu omu yagenda nayogera ebigambo byenzikiriza nti tosobola kulimba Katonda ate nawe tosobola kukola ki kwerimba. Nakati bino mbyogera ng'omanyi nti obufumo bw'olimu si bubwo bwekikitanyawo bwekikitanya weeyiya. Njogera bino ng'okimanyi nti wadde otudde awo ne mukyalawo nga weesirisizza oli Ssaalongo eyazaala ebbali naye ng'oba Ssaalongo buli eri omanye nti Basaalongo batayitibwa Basaalongo nga tuli bayita Basaalongo nga bafudde. Mukimanyi olwo situgenda kukuziika ne tulwawo ng'olaba tebaziika ab'ekika bamanyi akakodyo ono ekkanisa temanyi nti yazaala abaki Ssaalongo bamuziika bugize eki buwungedde. Beerwisa nga beerwisa tuziika mukadde waffe beerwisa mugenda okulaba nga batandika bugenzegenze muba mudde ne batulwisa nga ow'ekyalo yagamba nti babadde nti oli Ssaalongo nga yasubwa erinnya eri abasubwa n'obwannaalongo maama ne batakuyitako okuzaalira kulina ebizibu. Waliwo omusajja yanyiiza ng'ajooga agenda wakawala ajja ne katawulo oluyingira awo atekawo etteeka balita katawulo ne babika ku namba plate. Tosobola kumanya nti olugundi asuze wano. Mukama asaasira abawala abo abajoogerezebwa bawalamu Mukama abasaasira. Omuntu akujoogereza ate najjawo ate namba plate n'agibikkako. Tosobola nakweyagalako nti bannange nayagalwa gundi akola mu kitongole gundi oli Mukama. Nobeera ku mufungo zika bakadde bo naye nga balo tazze ate bwajja n'ayimirira eri bbali otya n'omulaga abantu. Mbadde ku Yona
yamanya ekizibu kye nga naawe bwomanya ekizibu kyo. Nagani munkwate munsuule muki mu nyanja. Katonda ono basebo Katonda ng'ategese dda Savior olwamusukayo ne baggalira emmome. Wali okitegedde manyi mwabamu Bayibuli mugisoma nga balambuzi. Ffe bagisoma si reading but studying. Amawulire ge basoma tinsoma amawulire bino tuyiga biyige. Kigambibwa nti n'abeera mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku meka emisana ng'alya ng'afuka. Kati ebyo tetubimanyi oba be bakuggalira eyo ofuka ofuluma emabega. Kati bamuggalira kati okussa kwe ne kudipendinga ku kussa kwa kyannyanja. N'ekyennyanja kyakigwako tekikangamu ku muntu. Katonda akola ebintu ebitaliiyo kubanga n'ekyennyanja kyewuunye kyakiyingiddemu kasokere kijja ku mmere. Ebintu bye kiteekamu biyamba naye kino tekikola ki tekiyamba. Ennaku meka? Ennaku 3. Kati ennaku 3 ono olw'okuba amanya ekizibu kye n'awanjaga. Sula yakubira yona mukama ffenna tuwanjaga nga tukiguddeko. Naawe wali owanjazeeko buli ali mu seeta awanjaga kembala nvaayo kuluno nze nja okubuulira ati emwayi kuluno nondeka kuno omwana ono ne muzaala onanumye nnyo kemmala kino mukama. Bayibuli yange oba eriruddawa njagulayo n'empya ekaddiye. Ebyo byonna kati ekitundu kya 10 nzijukidde ente saazibala ente zange oluveeno nja kuzibala. Tubyogerera awo. Yona bye yayogerera mu lubuto lw'ekyennyanja naawe genda obyesomereko. Kyekiva ekyennyanja kikoowa. Mukama nanga negenda omusesembe ku lukalu. Bwe baamusesema Mukama mulungi n'amugamba nti kati mbuuza kibuuzo ogenda Nineve. Abayi wandizeemuki onogende Nineve. Yamugamba sebu ekitwala ngende nawo ne bebatwala mu nsi omu. Haleluya. Abamu Katonda ajja kumala kubanyoola mulyoke mulukolebwe. Mukimanyi nti Isaya bamuyisako eryanda ku mumwa oyo Katonda gwe tusinza. Yamuga kati ne balyoka ddamu ku luno teyagendera mu kyannyanja. Naye njagala muntu kati nabagambye omubuulizi omulungi oba omuyizi wa Bayibuli omulungi ateeka okubeera ne mind ya imagination. Kati kuba akafaananyi abaali ku lukalu gye baamuwandula bwe yali afaanana. Ennaku 3 mu lubuto nga tanaaba. Mulowooza enviiri zikyalinga bwe zaali zifaanana? Abange tulowoozeeko ffenna. Enviiri ennaku 3 nga kirimu kubanga ekyennyanja kirina fluid kirina amazzi agatambula muli munda. Kirina ebisaalusaayi kirina ebintu ebinyereketa byabadde kubanga byabadde biyamba ono ng'abeera muli aliko ebintu ebimwetoolodde. Kati nabyo byonoona enviiri byonoona obusige byonoona emmunye byonoona ki. Agenda okuvayo ngolooza wakala ki. Njagala kuteebereza nga si wakala emu. Agenda okuvaayo kati bw'atuula mu lyato nabana abamutwala beewuunya. Gwe batwala Nineve abasaabaze abalala beewuunya ekika ky'omusajja bwawuono. Waawa nti yasasudde n'okusasula. Agenda wa nti agenda Nineve. Kyova olaba Bayibuli eri very clear. Yona bw'atuuka Nineve teri musiru yalaba ku Yona atakkiriza byayogera. Kabaka yagamba nti n'embuzi tezijja kulya. Omusajja ono ayogera nga amaaso gonna gayonooneka. Amaaso galina engeri gye gaaka. Enviiri zakyuka dda. Ebintu byonna tebitegerekeka bikyuse. Kakati agenda kukola atya? Ng'enviiri yenna tategerekeka. Kyova olaba nti bali kye baakola kyali kimu.
kuga nti ono omusajja byayogedde tewabaawo abiwakanya, ffenna tubiteeke muki olw'entunula gyatunulamu. Abamu Katonda agenda kumala kunyoola, andaba abamu ajja kunyoolamu, naye nze saagala kumala kunyoola, njagala kukkiriza nga obudde bukyakola. Naye nno bassebe bannyabo, kiki kyenjagala okugamba mu kiseera kino? Kyenjagala okutegeeza ggwe wenna kiri mu Peetero ekyokubiri essuula emu olunyolo lwokuna. Peetero ekyokubiri waliwo awo ekyawandiikibwa gaggadde. Ekyokubiri ayogera ebigambo bino, agamba ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi, ebinene ennyo, olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Njagadde ekigambo kimu, abantu bwe tukkiriza Yesu Kristo, listen, abantu bwe tutegeera Katonda, listen, tufuuka baana ba Katonda. Yamina temala. Bwe tufuuka abaana ba Katonda agambye netugabana ku buzaaliranwa bwa Katonda. Munkyuseemu agamba mulyoke mugabane ku bwa Katonda bwe. Haleluya, wonderful. Mulyoke tugabane ku bwa Katonda bwe. Nze bwe nakkiriza Mukama waffe, Katonda anoonya, Katonda ayagala, Katonda asaasira, ebyo byonna byalina olw'okubanga ndi mwana we. Omwana akuzaala mugabana, walina bye mugabana. DNA bulijjo ndabanga bagamba nti tukebere omwana ono tulabe oba we. DNA yange bwe nakkiriza kitegeeza egenda kukwatagana n'eya Katonda. Amiina. Olwo kitegeeza nze Samwiri nange ntandika okugenda nga nnoonya aboonoonyi nga nsaasira. Amiina. Ekimu ku bikulaga nti wafuuka mwana wa Katonda naawe kunoonya boonoonyi balala. Bw'osanga asekerera omwonoonyi ng'omanya nti oyo tannaba kugabana ku bwa Katonda bwaffe. Nange nayiga okusaasira, nteekwa okuyiga ekisa. Era omuntu yenna yeeyita omukristaayo nga talina kisa, tasaasira, tagenda yeekuluumululira mu ofiisi ye mu ntebe ye mweyenyoolera, ye ebyenjiri tebimukwatako, ng'omanya nti oyo tagabananga ku buzaaliranwa bwa Katonda. Nze sina byakwogera, nze simanyi kwogera, nze sina gakkirira eyo. Tunaagenda tutya mu lukoola? Ku nnyanja, ku mwalo, mu bantu abo, mu bamalaaya, mu baki, kasitola ba language eyo ng'otegeera nti otagabananga ku bwa Katonda. Nakubuuziza jjo waliwo omuntu nawe gw'oyimirira n'ogamba nti nze namubuulira. Bw'owulira nga tolabanga muntu gwe wali obuulidde, obudde tebunnayita, Mukama agenda kukwambaza amaanyi okuva n'olunaku lwa leero. Omulimu gwe kati kyeyavaga go naawe kola ki? Genda fuluma. Ola Katonda yafuluma, gwe gwani? Gwe gwani? Nze alina ne ate kankutegeeze, ensi buli muntu alina gye yamuwa. Seetaaga kugenda Bulaaya okubuulira enjiri. Nina ne bembeera nabo ku mulimu, nina n'abasula mu nnyumba yange, nina n'ab'ekika kyange, nina ne benkola nabo awantu, nina ne gyengula ebintu, nina n'abanvuga ku bodaboda. Abo bakugambye genda babuulire, bayigirize,
babatizibwe mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Mu Bayibuli emu eya Good News yakoze ekigambo to share the divine nature. Kikigambo kyakozesa. NIV ekozesa ekigambo to participate in the divine nature. Okoze eki oyogera bogezi nti nja kugenda. Slogan, theme, toyogera nga kintu kyotokole kandi Mukama ansaasire nga ndi musene y'abalamu nja kugenda. Haleluya. Kankutegeeze tatutumye nga ttiimu kubanga gwe yakuwa omutima gugwo amawuggwe gago ekibumba kikyo yatuma gwe akuwangaaziza akuyisiza mu bintu ebyo abikuyisizaamu n'ekigendererwa otuukirize ensonga ze. Omusajja yawandiika nti kyenava nkuleka mukuleete okole ki? Olongoose ebyasigalire obitereeze. Nyinza ty okuba nga ndi kansala nga ntula ku lukiiko nenvaamu nga sina nakyenjogedde nga nze gobawo obwa chairman wakiringambako ntusabe. Empapula zaffe eziraga ebintu byetukkiriza lwaki sigaba za bwereere, lwaki sente zange mu kifo ky'okukola ebintu ebirala siziteeka mu printing material ne printed material nenkola ebintu nakukyona sabiti okubatiza kubeera kutya n'engaba zaki za bwereere. Lwaki sisobola kugamba omuntu jangu osabire ewaffe nanziramu nti sirina sente zindeeta ne muwa omutwalo ogumuleeta? Munange nze nina engoye ezijjeeyo bwe manzirina sente nenzimuwa. Sente bino ebintu byetumaliramu bino nga tuzima n'ebirala bigenda kukola ki? Alo, one day bino ebintu byetumaliddemu sente bagenda kutikka mu mmotoka bakuzeeyo ewammwe gye wazaalibwa ewala. Ate bagezi bakuziika mu kitunsi, mu mituba, mu mikokoowe eyo. Tebagala kuteeka bitegeerekeka. Bameka abagani nage njagalanga bane ku buzaalirwa bwa Katonda. Singa tulina ero singa abantu bonna bagabana. Netuba n'ekikanga batu balina okuzaalirwa bwa Katonda. Emisango gyandi badde tegirina makooti. Tamta tulwana na byampanyi. Taliba tulina nga munaffe bwaga mukabi mu kifo ky'omusekera n'omuyimbirira tusalira busalirwa ne tumusabira nga tetugenzeyo kumusalira musango wabula omusabirako. Mukama atuwa omukisa leero kuba kikusa Mukama waffe. Katusabe. Kitaffe omulungi, oli mulungi nno. Ensi etusekeredde ne batutuuma n'amannya ne batujerega n'osigala ng'otwagala. Oluusi naffe tubeerawo nga tetwekakasa nga naffe tulaba tuwonoonye nnyo mu maaso go. Oluusi otutuuma ne tujeema. Mukama, tetwegomba kusooka ku mirimba kya nnyanja. Situegomba kumala kukyusa nviiri zaffe na langi zaffe tulyoke tugende tubuulire. Yona tetumanyi byaddirira oba yafuna side effect okuva mu kyennyanja ekyo kumala ebiseera ebyaddako kubanga tebiwandiikiddwa. Tulina obujulizi bungi ngeri y'abantu abavuddewo ne bayita mu nteekateeka eyo ne batereera naye ebizibu ne basigala nabyo. Ffenna tuyigiriza okugondera, tuyigiriza okunoonya abantu, ffenna katugabane ku buzaaliranwa obwo. Twandiwonye singa tugabana ku buzaaliranwa bwo, twandiwonye abakwata abakazi, abakwata abaana, abaka abantu. Singa tulina abantu abatute ku buzaaliranwa bwo, twandifunye abakulembeze abalungi abatula mu bifo byonna gavumenti byegaba. Singa abantu abagabana ku buzaaliranwa bwo, twandibadde ne leadership ey'amaanyi mu kanisa zaffe. Mukama tubeere n'emirembe. Wa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawonye.